mwena abatula ku mukutu gwaffe ogwa MC Uncle Binche mukola kyamaanyi nnyo kye mukola kya ddala abasinzira gye musinziira okutulaba mutulabe abatatwagala kutulaba bambi mutulabe kubanga data wammwe naffe ffe tuli eno ate n'ekirala bagambe batambuze eno video gidownloading ogisharing ogitambuze kubanga si yajjajjaawo eno video si yajjajjaawo si ya nnyoko si ya kitaawo gitambuze kuba tolina kyovaako gitambuze nga ogiwerekerezaako ebigambo by'oyagala oba bibi oba birungi naye nga gitambuze ogiwerekereko ebigambo gidownloading ku YouTube giteeke ku Facebook tuvume lwaki otuwaananga buli kaseera lwajja kuwaanira kale atuwaane naye nga making sure don't be useless do something tuvumeyo gamba akakazi ako bannange ekisajja ekyo kigira obunene kirefugi byonna tubiteekamu byaddala ndi munene nenga yo video naye mundabiridde ogejja kibbi ogeze nange nali nja Uganda sayina mirembe naye Bini omanyi mbu yegwe omuntu omupya gwe nakasooka okulaba atalabika nnako anti kati abasinga eno Ssenga sidika nkubuulire abasinga eno okujja eno bajja kukuba byeyo gwe wajja kukola najja kukyusa bulamu no wajja kutuula embeera eri nali bubi weeraliikiriranga abantu niweeraliikirira ebintu niweeraliikirira nekyo kyoyogedde it's a very important thing abantu bagenda ne bava tugenda kale leka nange sijja kwejjamu tugenda ne tuva e Uganda with a lot of expectations bwe tutuuka ku Bulaaya ne tubeera so unhappy nga ogamba kale Ssenga nasigala e Uganda kale obulamu kikale gwe obulamu bw'osuubiza e Uganda kitaawo ne nnyoko be babukutonderayo omuntu ava e Uganda ng'asuubira otuuka wano abeere ku kaweweevu mukwana ate mwana amageega ago galaba n'obubagamba bamikwano embeera wano bwe bambi tiketi ddayo olaba n'omuzungu nga avudde ku Bulaaya n'agenda e Uganda relocation means starting all over omuntu okustartinga all over it means ogenda kusinkana obulamu obw'enjawulo olina okunyigirizibwa naye okumanya abantu mwe mwagala nnyo ebintu ebyafuntula omuntu yenna abeeraawo nga yenna nga ayina muli standard mu bwongo obwo era bw'atuuka wano yenna kakati babeereeyo alaba nga Ssenga Atiide avuga Lexus n'alabanga gwe wagironda kasasiro n'atamanya mbu ne Ssenga Atiide naye yalinnyako baasi n'alinnyako train empewo n'emufuuwa as in everything is a journey kakati gw'omuntu bw'ojja abantu abapya abasinga babeera so miserable and unhappy because they have standards bo zebeteekamu kale naye Bini sikulabangako nga tonyirira sikulabangako nga oli unhappy it means you appreciate life naye ekyamazima tudde mazima adopted yes oluzungu olwagazaki gamba kale mwanonda ne mundabirira ng'omuntu atali mwanyaniriza okimanyi tugwasooka okungulira katimu otoni mu Uganda ate Bini olina omukisa nze Bini saagala bantu nze abantu bantama era nze nina omutima omubi kasita tetugulaba ate sisubira gulya nedda Bini olina omukisa ate Bini oyagalwa abantu Bini abantu b'oku Bulaaya baakoowa abantu kati nomba ntera okuteekayo Queen ate kati status zange ziyinza oyo bagambe abanakubuuza oyo erinnya Queen kitegeeza ine bantu ine bantu ekigambo Queen kitegeeza ki omulungi because tewasoma Queen ye king mukyala wa king bireke tewasoma Queen Elizabeth biveeko abatutegedde batutegedde wamma wano mu motoka tulinawo omuntu bamuyita ine bantu sikyalusoga ekyo ekigambo
Mama w'abantu, the queen mother, the queen. Inebantu, ye queen mother. Queen, yeah. Yeah, queen mother. Mtira muteekayo ko ne bagamba atono. Nina abantu. Bagambe mufumbo. Mufumbo tanoonya. Tebalina munoonya. Bagambe eyawasa queen yaluga. Eyawasa queen yaluga. Mutemu. Mama oli mulogo. Kati katandikira. Soko kuze ku bantu. Bamikwano njebaleko mwenna olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi bampita Ssenga Atiide nga mpangalira wano e Toronto, Canada, Ontario. Kyabula akomba, kyabula kitakula, kyabula kitta bufumbo bwalema, basajja baabula nampa wenkola ki wengwa bamikwano yegwalina akadagala akatereza abakyala wansi alina akadagala. Nina abaana 3 mu basajja ab'enjawulo, abaana abalungi. Nina abaana 3 mu basajja 3. Tonsibaako. Nina abaana 3 mu basajja 3. Omuntu gwe tazaddeemu abeera tannebakangako era mbeera simumanyi. Nina abaana 3 mu basajja 3. Nina omwana omu mu bamaama bameka. Simanyi maama wamubba. Kibadde kyetaagisa naye wakyogera. Jja kuntamiiza. Olimba nnyo. Ono yalina akadagala akatereza amaanyi. Nina akadagala akatereza amaanyi g'ekikyala. Akadagala akatereza paliyamenti. Omuntu n'omujulira emmere n'alya bufe nga mukwano. Kwegamba nga esaana okuliibwa alya n'agikomba n'agiwoomerwa n'asolobeza n'agyeyongeza ng'ambe entogoyo bufe. Era gwe omukyala ng'oli eyo mukwano kuba ku namba y'essimu oba tuweerezeeko WhatsApp. Ennamba eyo teekako +1 647 739 4034 +1 647 739 4034. Bamikwano janga abalungi abakyala mwenna abali eyo enva tezikugagaako, enva tezikusobera. Teri ndwadde ya mukyala, teri ndwadde mu kitundu ky'omukyala ekyekyama gye sitasobola kujjanjaba mukwano. Ontuukiriranga mukwano naawe ofune confidence abali e Uganda, abali awantu wonna mu nsi muno mukwano tusobola okutuusaako. Ekyo nga tuvuddeyo yensenzekka mu Uganda atunda amajaani agakola omubiri omulungi ng'ogwange wano. Kali akajaani kali akada kankozemu omulimu kyone nali kitasobola kugira nga nfanda eddusu terigwa. Ntunda amajaani agalongoosa abakyala, agalongoosa abaami, agalongoosa muntu yenna oba oli munene oba oli mutono naye nga gakukola size gakuzibukula emisuwa, gakuwonya endwadde, owunya akamwa, oyina ulcers, owunya mu lubuto, ossa bubi, opama bubi, olowooza bubi, oyagaliza abantu ebibi, oli munene. Bamikwano obunene bubeera bulwadde. Omuntu buli woobeera omunene ozibikira emisuwa. Obunene bini tanyumira butono awo mala. Siina kyengenda kukendeeza. Ekisooka bini musajja mumpi. Akasajja we kabeera akampi ne kateekako obutono tekanyuma. So bini awo waali amala. Nenga bamikwano oyina omwami wo takyasobola wadde okusamba eddakiika 10. Mukwano mugulire detox tea wange amukendeeza olubuto, amusala amasavu, afune amaanyi agakutuusa ku ntikko. Abasajja abatabatuusa ku ntikko mubaagazaaki. Naawe omusajja ali eyo ng'olina mukyala wo omwagala, mukyala mulungi naye olubuto lumutunuza ng'omuntu atali responsible. Mukwano amajaani tugatunda bbeeyi ya nseko buseko e Uganda. Amajaani ago ga $3.50 zokka. Ku Bulaaya wane Canada amajaani ago ga $4 gokka. Mu America amajaani ago ga $35 zokka. Era gwe omuntu ali eyo mukwano olubuto olunene walusigaza wekka. Weebale nnyo, weebalire ddala. Bannange tuli Canada. Ssenga Atiide agenda omala osoma ennamba mujje mu inbox yange muŋŋamba ate
Bini somera ku namba Ssenga asidi gye yasomye nomubuuza tewagiwulidde kale kyabula akutoonyirira nyirira bannange nyirira naye ng'omuntu yenna ng'oli eyo mukwano ng'onoonya omwami ng'onoonya omukyala nina mukwano gwange bamwita Sumi afunira abantu abaami n'abakyala naddala ddala banoonya abazungu kala zonna kale azikolako naye mukugu mu bazungu era enamba ye I don't have it off head naye nga gamba Bini gamba nedda kanji basomere wano enamba ya Sumi kakalamu oyagala mufunira ne lwaki ogeya kakalamu leka mbasomere wano enamba ya Sumi yino wano afunira abantu egundi afunira abantu abaami abali siriyasi n'abakyala abali siriyasi enamba ya Sumi eri kwata peni n'olupapula +1 bw'ayagala omukyala ayagala omwami abamufunira kyaddondo kali omuntu ng'ali kyaddondo tugenda kufunira omwami anywhere oba mu America oba Canada oba France oba Germany oba anywhere kano kakubidde kali bujo akingamba oli omwana embaga ze tulidde oza lwakinyirira nze ndi refugee sirina musajja abasajja bambula ndyawo sinaye nyirira ndi ku baana bange abasiima obwa Ssenga bwenkola ki bwenkola abaami basiima enamba eri +1 917 49 52 62 3 giddemu +1 9 17 49 52 62 3 bw'omuweereza akameseji mugambe hello Sumi my name is ABCD Ssenga acid said ofunira abantu amanyi Oluganda naye nga agenda kubakolako bulungi naye nga takolera bwereero manyi Abannayuganda mwagala nnyo ebintu ebyaki naye ng'omuntu ebintu ebimu abitegera oyinza omugamba ninawo ssente bweziti badde nkusaaabiki zewantadde mu pepawaaka bakubbe kubira Sumi essimu oba omuweereza akameseji akufunira omusajja akuleetera aba bano oba omukazi bannange ekirala Sumi akufunira omubeezi bw'obeera ng'oli mukazi ng'oyagala bakazi banno ekyo nakyo kimugambe bw'obeera ng'oli musajja ng'oyagala basajja banno ekyo nakyo kimugambe bw'obeera ng'oli musajja nga onoonya mukyala ekyo nakyo kola ki mugambe gundi yo obeera eyo nga gwe omusajja wo ebirooto byo mu Korea mugambe oba mukongo oba mukonjo oba mu Japaani oba muyindi omusajja yenna gwe muli gw'oyagala mugambe Sumi agenda kukola ki onyeza kakalamu ate kambabuulire wuliriza omuntu anoonya omusajja ng'oli ku Bulaaya kakanoonya omuntu anoonya omusajja ng'oli ku Bulaaya abantu tebalina budde bunoonya bakazi ku Bulaaya kikyentegeeza abantu abalina obudde obukwana abakazi bali Uganda tebalina mirimu kyanjikyawa n'amazima abantu babeera biza abantu babeera bakola omuntu abeera ku shift nakola shift nakoowa agenda okudda ewaka nga anywa akacaayi ateekako TV ng'obudde buziba nga yeebaka tobola bazaala abaana batono yes ate n'ekirala kakati so nga abantu badeetinga dating yes because it is easier nenda kubeera mu buliri bwange ngende bwenti ntandika okuswipinga ndabe gwe njagala mugambe kamuzeya baby olekedde ami esimu lwaki Fingers going to take it to that 9 Jackie will have it at 9 ebyo mbadde sibikiririzaako ngezo kulaba wano ng'aweereza message mu family group anyway tuddeyo
kati abantu b'okubulaya tetulina budde bukwana wadde obukwanibwa tovola kyabulakuuta era abantu abasinga wano ku bulaaya kibalemesezza okufuna ababeezi. We don't have time. So sengasidi waliyo omuntu asobola okuba nga ali kyaddondo n'afuna omubeezi n'amugamba nti n'amuwasa ne beesiima n'amusika omujja ekyaddondo n'amuleeta mu Amerika oba Canada waddo. Kikulu olina amaalo. Olina amaalo. Nze nina abantu. Nze embaga zendidde. Gomesi zenyambadde. Baswiiti abasajja b'oku Bulaaya bawasiza ddala abaana be bajja ekyaddondo. Yes. Nga bwe nkugambye omusajja wano naddala omuzungu ne bw'ataba muzungu. People don't have time. Olaba e Kampala otambula nga olinze taxi okuva wano ntuuka wali ow'emmotoka nga parkinze ng'akukwanya. Ku Bulaaya teri muntu agenda parkinga mmotoka kukusiiya because that is assault. Oluusi akutya ojja muloopa. Abantu ku Bulaaya buli muntu abeera bizo olaba nga mmwe abalinnya bbaasi mubeera mudduka ki? Abantu ba bbaasi muba mudduka ki? Gwe abantu ba bbaasi mubeera mudduka ki? Mubeera ng'abakomboozi bbaasi ne badduka emisinde. Wano toli mu bbaasi nengera wagidde mu bbaasi wagidde mu Uber. Kale kyende Uber Eats ebeera mmere obadde ki? Bibi wange naye nga abantu b'oku Bulaaya mufuna abasajja oba mutebukwasa pepa wakumuteke sente ng'osobola kufuna omusajja ngeri eligibility teririraayebo like ng'oteebereza possibility engeri possibility naye nga omusajja wano kibeera exactly 90%. Omusajja anyway kubira Sumi essimu muweereze WhatsApp. Sumi ali ne ku TikTok ali ne ku Snapchat gw'omuntu andaba. Anyway abandaba ku Snapchat abamufollowing abasinga Sumi bamumanyi nenga mukwano gamazima gali nti Sumi agusiza ddala ensonga. Giveeko ojja kufa amanyi g'ekisajja ebyo ebimere bini biveeko. I told you there is a lot of salt in. I told you vako ebimere ojja tuuka ofuuke mawube ng'abantu b'oku Bulaaya abasinga. Weefumbire lwaki teweefumbira? Wasa omukazi akufumbira emmere. Nze abakazi bangurabinga mukwano. Bakugurabinga kakategeeza ki? Bateekako damage bakudamaginga. Ate kati okugurabinga kitegeeza bakukwata. Tekitegeeza. Yes. Bakurepinga. Billahi tallahi okwebaka kubeera mamange omulundi ogwokubiri. Ani yakurepinga? Manyi oli omukazi omukulu eyali ayagala okusiiga siringi yafa. Mukazi oyo yafa oba gyali yakafa olumbe enjala n'emusoma. Naye nange yampisa mbizibu awo ennaku ezo kufumbira kabereega wewe nali ngende mwana mikati ate neegeya. Abantu b'olugambo tugeya abantu ne tubasala naffe ffennyini ne twerabira ne twegeeza. Ye bannaye ki ekiri e Kampala? Yakiri e Kampala ate onkoze bubi nnyo ennaku zino. Nsereko yawasizza omulundi ogw'omunaana naye bannanga abakazi twayala kwebyo ebinnyo bya Nsereko kwebyo ebimwa nawaayi kugambe ki naye ng'ate kimalamu amaanyi kati nkusomere eno message. Omanye abantu tubagamba naye temuwulira. Waliwo omukazi gw'omukazi eyafumbiddwa Nsereko mukwano. Eyo message gisomere wano. Halo bambi nkwegayiridde gisomawo abantu bagiwulire. Omanye wano ku halo bambi. Hello bambi nkwegayidde if you know I have any question. Baby tusomere message.
Hello, Bambi Nkwegayiride. If you know or have any concrete evidence about Honorable Nsereko's pending marriage, Nyamba. He has been dating my good friend for a while now. The last time he got married, she almost died. The woman is a smooth talker and the girl won't listen. Honestly, if this pending marriage is true, simanyi tugenda kukola. Maybe if we show her proof before the marriage, she will listen this time round. Kyokka kimulidde ssente ze bannange. Ani alidde ssente z'omuntu? Alidde ssente z'omuntu? Gwe pasitawo yamukola ki? Wayagala mukazi wa pasitawo. Watunula mu sowaani yabwe naye omanyi mbu nno pasita. Omanyi mbu nno pasita yakuyingirira. Wagamba wakombanga ebbakuli y'amakula. Box ate box era bakuli. Box ki? Ey'omuceere. Kale. Nkimenye walya tewalya biini walya tewalya biini kankubulire bayibuli egamba amazima gali gafuula ab'eddembe ekisooka tokyakolera mmere ya nkya bugingo si yakusuza bugingo naye mwenzi bannange ndeka bugingo ajja kunsabira essaala y'okufa ndeka walya tewalya amazima oli Canada toyina gwe weeguya walya tewalya. The Amara Girls Initiative, Ekutusako, the Global Conference on Girl Child Empowerment, ey'omulundi guno. Wansi w'omulamwa gw'okusitula omwana obuwala, okusobola okukyusa ebiseera eby'omu maaso. Olukuŋŋaana luno lujja kubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 awo ku Woodbine Banquet Hall esangibwa mu Toronto, Ontario. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era ng'osobola okwefunira early bird ticket okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi 2023 ku $350 eza Canada eri abava mu mawanga ag'ebweru ne $250 eza Canada eri abayizi abava ebweru. So ng'ate ebyensula sako n'okulya buli kiro zijja kuba $200 eza Canada. Abagenda okwolesa okuva mawanga ag'ebweru zijja kuba $8 eza Canada. Weefunire kati early bird ticket ku miwendo egisaliddwako. Tosuba okwetaba ku lukuŋŋaana luno nga weefunira tiketi y'olwaleero. Okumanya ebisingawo genda ku www.theamaragirls.org oba okube ku +1 647 6 4 5. Azimazeewo naye kimalamu amaanyi. N'embaga eri gye yasooka okukola ono omukyala yaliwo naye nga amulimba. Owulire? N'eno gy'amukoze agikoze naye nga oyo omuwala era waali naye nga amulimba oba bannanga amulimba ki naye nga Nsereko Muhammadi kiki ekikukozesa ebyo byonna. Soko ndeko Ssenga. Nsereko. Twandira Bwino ko okubiri. Bwino ke ekimulabisa nti oba ki ayagala ndowooza abakazi abataasomanga ye. Anti okusaba amafuta. Nsereko naye alina gy'asaba amafuta. Nsereko smart wire. Omanyi smart wire? Gwe basiikira amagi. Nkumagi. Smart wire bannange munaatera kuzaala nkoko babasiikira amagi. Senga simadde ensala. Oliro ya collect disclaimer. Nze sina disclaimer gye nkola mwami Muhammad Nsereko lekerawo stop ebyo byokola oli musajja okuza abaana obazadde abaana bo ojja kufuuka nange kawai kikyenjogera nze what do I know. Yalemera ku lujja. Nze munnange yalemera ku lujja olunavaawo nga mutulangira kulemera ku lujja abasajja abaliyo be ba Nsereko kati beebo abasajja abasigalawo be ba Nsereko kati nze nga mbeeraawo mu bazadde bange nga mbatwalira Muhammad Nsereko. Badanga atulaba ku mukutu gwaffe guno gwa MC Uncle Bini ebigambo ebyogerwa byange message esomeddwa ya mukwano gwa mukazi Nsereko gwaliddeko ebitundu bye ebyekyama ne ssente n'abimalawo naye nga amulimba naye nga ebbali awasa abantu abalala yegaddanga n'abantu abalala. Bannange gavumenti tusabe tuyambe buli musajja ali bw'atyo emusalemu ensigo emu asigazeemu kale.
Muhammad Nsereko bannange. That is a domestic violence. Kiki kyotambuze ekyo kikyotunda? It is not domestic violence. It is sexual network. And this sexual network is bad because it aids in the spread of killer diseases and sexually transmitted. Okay, kale bwekubeera kwonoona amannya g'abantu. Muhammad Nsereko yawasiza olwaliro sikyo? Last year yawasa oba nedda? Musiraamu. Alina okufuna abakazi bana. Okay. Kati olayinza okuba wakusatu kati ng'oli kubalindeko sente bamugambye linda kugwa sembayo. Bamikwano ebyo mufu kati ndowooza mulaba lwaki ndi kyabula akuuta eyadibira ku lujja. Mwekitegedde? Ssenga asidi niwanyijje olwaki violence. Ssenga asidi nze ndi musajja munaku. Ate kati Medi Nsereko agenda kujja mu bwavu. Yakulemesezzaako obwavu baba wa miliyoni ebyo 2 yazikolamu ki? Yakuwaako wadde olw'ekumi ez'okugula emmotoka miliyoni 2. Ssenga oyo munayo yempigwe tulinawo e Kampala. Akola ki? Abeera ku bafiirwa. Musezi. Musezi. Akwata maba. Musezi. Lwaki ye buli gwasembeza afa? Lwaki Muhammad Nsereko buli muntu amwesibyeko ennyo nti tano wenfanfe afa Musezi yabatta oba? Ngani? Katolubwamu. Owo. Ate n'ekiri yali mukwano gwe. N'ekiri. Wano Sengirinya Ssenga tezibadde ssaala zange ndoza kati Ssenga naye mufunga nsabidde Sengirinya bannange. Musabira buli sana ne awakanya mkwatako mama mukyala musabi eyalokokera pasi anamutebi nga tanamuzula ndi muki nali mu S2 wali ku nfudu ez'emmengo nalokokera nali mu S2 Ssenga sina bigambo begera kujja mu vidiyo nga sinaba muzuula nti mufere saagala mwogerako nti mufere kubanga mama wa mukwano gwange ateka kyomaze nenga mufere ngasalemwako okasalamu bayibuli etugamba amazima agali tufuula ab'eddembe nze ekyanzijja mu eyo ekkanisa natwale ekiweebwayo kyange pasita n'akyogerako ku muzindaalo n'agamba ebyo ebinusu byoleese kyekiweebwayo kyo muli ne ŋŋamba bino ebinusu sitaani yeyabimpadde oba mukama yeyabimpadde gali olwokubanga ekwatiddemu Nsereko ne Namutebi ate wulira kati mba nkyalimu ebyo muli ne ŋŋamba linda kwono ndabe hello oba okyalimu ebyo mba nkyalimu ebyo kati basana Mutebi nga bba omusajja ngamba oli omusajja we nga bakola embaga naye ngaomuba ku mukazi ng'omukazi yali ndiga ye nga yamuleetedde akansolinga ebbaawe Namutebi n'amukansolinga n'amweddiza sigeza akaze k'okubba abasajja n'abakakimbasumba nnyo nnyo kubanga n'abasumba b'e Uganda basinga abakazi be balina si be batandika kati nze neŋŋamba kati nnemera ntya kumusumba kati ono gwalina ensaawa zino emubbe ati teyafa bawa Namutebi yafa covid ewama yafa anti ebibbe tebyala kati osubireyo n'owali agenda okuwomula nebujengo ate yayisa abantu bakunganya esente olunaku lwokutaano biki ebikuyiikira kyayi sitaani mubi naye nkasita ogenda waka wanyingiza mbino olera pasita
kale nali mu kanisa nga obulokozi ebintu bye bavumirira nokulaba abapasita nga bye bakola pasita Namutebi nenda okulaba abbye omusajja ne bibeerako pasita Namutebi yabbye omusajja ne baleetawo emmotoka ezaali enzibe nga mulimu ya pasita Namutebi hama tuba tukyali awo kikulu walwayo mu kyalo kakati tukyali awo nga omu ku basumba abakulu Kamusiyasi Pastor Grace owuli kitaka kacuba tukyali awo kwegamba nebisobera ng'obulokozi neŋŋamba owaayi leka neekuze Katonda nanjagalirayo nga bwendi era nze kati bapasita bange bye baakola byonna sibinaako buzibu kubikola kibapasita bennalabirako tulabirako era bw'olibeereyo n'owulira nga bagamba Ssenga Sidi Musiyasi ng'ogamba yiye byava ku kanisa bw'olibeereyo Ssenga Sidi abba abasajja b'abantu pasita wange yali pasita omukulu ekitegeeza kati ngoberera ennyo pasita olukatola Ssenga Sidi wali atewali amagezi bage gasembayo Ssenga Sidi Canada ennyogoga gemazima Canada ekola tuveeyo Bwino oli musajja w'omutawaana okuki ngambye eki nti Canada ennyogoga Kanani ennyogoga oba ebuguma waliwo ennyogoga ne lwebuguma Canada Kanani nkubuuzizza Kanani kati Nsereko awasizza tugendanawo paati endala waliwo emirerembe egibadde violence ebaddawo awo ennaku ezo zonna gakunoonya mbaddewo mukwano gwange kubadde ogenda okugukira nkikuya era namugukiramu ne lwakubanga twali bize era Shamimu Mayanja bannange olina Katonda kakaaya emikolo gyo jajjira mu mikolo ine bantu kakazigo oli kalogo naye kakati gwe mu bulamu tolinayo wuwo Shamimu Mayanja wange wuwo wange naye kati nsasula muveeko nkokyemeka njokyayo olwabiri wano ngende wali ndugule mu kyayi Tim Hortons ate ekyo nakyo tuba tuliawo ng'ate nerwemiwuyo violence yona Precious Remy mukazi mulungi naye ayasama bannange ate figa ya Remy tesaana kwasama abakazi abasama bulina kubeera mukazi tonotono nganzi naye kakati gwe oli mukazi kikazi kirungi kigumidde yatayisima ye mwenyini yeyakyogera abantu tubakyawa lwa ebintu bbe bennyini bebeeyogeredde yatayisima tokasalamu soka yawaza mukyala makula Susan okulabirira Gwescan makula Susan ekigendo taasa makula nti makula naye kyokola tolina ngeri gy'osobola kumuzinako bujingo naye ngaoyo Gwescan omwana we addako abadde agenda mumuzaala mu bujingo kyokola kiki kyokola kiringanga omusege kale nga taliika malobba nga taliika malobba ng'ayinza okubanja ne mutuuka ne mu kkooti n'atunula mu maaso g'omulamuzi n'amugamba oyo yandi amalobba njagala nsasule naye wanoonyereza mbuno obwamalaya bwa butongoza Uganda kati ontyanga information is what power obwamalaya ekyo kyekikulaga mbuno Uganda as a country ekulaakulana naye Ssenga Sidi okimanyi nti nafunyeeko message engamba nti jendi eno siwala nnyo era nayo basobola okunzitirayo ne bampa n'obukulu kati bw'ofa beni eriyo omuntu ata bayibuli egamba wuliriza
Bayibuli egamba ekizaalibwa omuntu kimala ne kifa era Bayibuli egamba kino nenda kukyogera mu lumanyizo Bayibuli egamba whatever lives dies buli ekikula kifa yeah nawulira mwenjiza oluzo ofa ate kankubulire omuntu atya okufa ye muntu atya gyalaga kati nzolaba nze ne bwenfa wewayiriza tugera mukwano bwenfa nja essuubi lyenina enti bwendifa ndifuna ansa nze neebuuza era ndituuka wali mu maaso ga Katonda owulira Katonda nga tannatandika kumbuuza misango gye naza namugamba mukama wange omulungi nsanyusa okusinkana njagala ombuulire ompe ansa za bino ebintu byonna mwana amala okuzimpa mugamba otyo kati tandika okoleki nsalire emisango obeera otuusi era ffenna ku nsi kuno tuliko nga ntusubira mbona at the end of the day tujja kusinkanani kwini banyongereyo ka sweet sweet olya waki nange ebintu abaana babagaga babitulyangako mama nengo obiridde ku myaka mikulu ojja kufa obusajja ne bwe bufa mbukuyambye eki tobukozesa tobukozesa ebintu ebibaddewo bibadde bingi Muhammad mulwadde Segirinya omusabidde mwagala nnyo musabidde mukama waffe omulungi tukwebaza olw'omwana wo Bini Kawuya Fadi mwana mulungi era nga tukusaba omulungamye omuwangaze omuwa amagezi omuwa amaanyi omuwa amaaso agalaba amaaso ag'omwoyo agalaba agawula ekibi n'ekirungi omuwa ssente abantu ebyo bebagamba mbuna abantu b'okubulaya tuli bafeeriya leka Bini ebyo byonna abimenyewo omuwe ssente omuwe okuganja omuwe omukazi omuwe emikwano emirungi omugatteko abantu ab'omugaso nga nze abagenda okukola ki okumuyamba omuwe omukazi omuwe abaana mukama taata omulungi omuwe emirembe omuwe essanyu omuwe ebirungi byonna naye mu byonna omunyweze asigale nga akumanyi era nga akutya mu linnya lya Yesu amina tara kitwala mu linnya lya Yesu olaba wemanya ssaba Sone oli mukambwe Ssenga. Tuli mukambwe ensi bwetyo Bwino tambula. Segirinya mukama wonye. Segirinya tusaba mukama amuwonye. Nsaba mukama we nga wadayinza obutawona. Kubanga ebyogerwako okusegirinya endwadde ebbiri zebamuwayiriza oba kale zebamuwa teziwona. Bagamba gavumenti yamuwa obutwambu era bwebeera yabumuwa era munangu obutwambu bubeera butwa sikyo tojja kuwona. Ne bagamba Seekawumalu yamuloga ne Seekawumalu wabeera nga yakuloga kati olina okubeera nga ate gwe oli mulogo nnyo kati ate abantu abakumukuloga bantu tulaze mbuno bafere kuba kati mama FINA kikyakola ayagala kati mama FINA nekambuze mama FINA wanoti leka mama FINA bino si byakuyamba tetuna kusaba kuyamba jangu okola omulimu gwo bakuwana kakati mama FINA alinze Segirinya afe amale adde ku TV akubakalangu mbujangu mama FINA ebulenga akujjeko ebisirani akujjeko amarogo ati Segirinya musiramu tebamutwalanga mukwano mama FINA Segirinya wanaafanga afudde amalogo ga Seekawumalu togeza noddamu okufera abantu mbuno oli musamize era mbuno ovumira amalogo mama FINA ekikolimo n'omukisa aliko ebintu bibiri yagamba yewe omuwala mpo avuvaako ayinako ekikolimo n'omukisa
ate bino byomwogerera mukazi wattu abadde ateekamu akasente ke okuyamba abantu naye abantu mwamulaze tondekanira nze ngaoyogera ogeza okwogera ku Mama Fina wena wena nombulokinga namatu nze ndya wa Mama Fina Mama Fina Segirinya tusaba otuyambe otutangazeemu kiki ekiruma Segirinya bwe bubeera butwa obwo tetukusuubira kubuvumula kubanga obutwa si kya buwangwa right naye tusaba omukebera otubulire nti okusinziira byenkebedde taliimu ddogo bw'anaabeeramu eddogo kubanga weewaaniriza ne weegulumiza okubeera pulezidenti w'abasamize n'abasawo abaganda meaning eddogo olimanyi bulungi tukusaba maama bannanga abantu abalaba gundi eno lindako Mama Fina ye pulezidenti w'abasawo abaganda abalala abaliyo sibamanyi nze manyi Mama Fina kubanga ne gavumenti yamuwa obukulembeze bwaki bannange abalaba eno vidiyo akantu kano mukasalemu mukampeere Mama Fina tukusaba okebere Segirinya to roll out mwekikuba mwekigali lindako Mama Fina tukusaba olulinge out ekituufu ekiruma okululinga out nti ekimuluma si malogo bwe ganaabeera nga si malogo ffe nga Bannayuganda tetulina kyetukubanja bwe libeera ddogo nga tosobola kuvumula jangu otugambe nti ekiruma Segirinya ddogo sisobola muvumula oba naye ate gwe pulezidenti w'abasamize tukusuubira okukola ki okumuvumula ayinza okuba pulezidenti w'abasamize mu Buganda ng'ate oli yamulogesa musawo wekasese pulezidenti w'abasamize mu Uganda si mu Buganda Mama Fina Segirinya bw'anaafa eddogo obusamize ng'obuvaamu toddangamu n'osinikira abantu ebinnyombo nno gwakulira abasawo abaganda Segirinya bw'anaafa eddogo lya Sheikh Umaru pozingwa omukebedde bulungi n'otugamba nze okusinziira amaanyi gange bajjajja ge bampa Segirinya si muloge awo tutandike okunoonyeza Segirinya eddagala ezzungu erigenda omuvumula Mama Fina mulokole yalokoka bujinga oli yamukwatako mu lwali wakatolo talokokangako Mama Fina musamize era ng'ekyo akyenyumiriza maama wobeera ng'oli musamize tukusaba kola abasamize bye bakola otuvumulire Segirinya kati lwaki emwetondera lumu obuseeka omala lunaazunyuwa oli nze simanyi lwaki tebamwetondera naye nga bamwetondera bannange ndeka munange omusajja nange tandoga abaana bange tebaliiko mpa kitaabwe ono obalabire musajja yakwata omwana omwana yagenda okumujjanjaba Seka Umaru n'amukwata n'amufunisa olubuto omwana n'azaala omwana nga talina muntu amuyamba n'atuukirira Segirinya kubanga yaliwo omumuki mu kawempe n'atuukirira omubaka wa palamenti ne bagendayo ne bakwata omwana katambi ne bagamba Seka Umaru bwekibanga kituufu tugende ku musaayi owulire Seka Umaru n'anyiiga naye nga si yasoose abaana bangi babadde nga bavaayo nga bagamba Seka Umaru yankwata yanfunisa olubuto bangi naye munnange ndeka abaana bange ndeka munnange kali kuleka ekinga olwedde omanzi obyogera njogera bigambo bantu byeboogera tokasalamu maze okwogera kussa okimanyi kussa ogenda n'oyogera omuntu n'omujegerera mu matu n'agamba ono omuntu leka musirise kati mpala nange ositudde nyi kati ebigalyo giyisiza Mama Fina Muhammad Nsereko kati Sheikh Umaru simuyisiza Museka Umaru mutya munnange naye Sheikh Umaru yaleetanga piki nga bakagulawo ABS nakolanga ku ABS wayiga ng'aleeta nga balina ebintu byepanga ne pasita yiga okuwa pikipiki eyo tunawangula epiki
nga twatandikira okulanga Ssenga tomanyi yasooka kulanga ku ABS Kaumala mutya talina kyalina tekalina kyekalina awo naye kasobola kikakwata abaana ekyo sikimanyi kakwata abaana kabasaalamu ne kabasuulawo tekambala kondomu kasajja bigambo byonna ebyogeddwa byemuwulidde ku mukutu si bigambo byange bigambo by'abaana abavuddeyo nga bawayiriza ani ebivudde emabega byonna nga si bya Ssenga Umaru byokka ebigambo byonna byemuwulidde ku mukutu guno bigambo byange byenjogedde mubiwulidde mubaddemu ebyange bitono mbaddewo n'omujulizi ye Queen ine bantu ono talina mujulizi nejulira nzekka nze nganzi disclaimer this program is not blood bank yaffe yi ogiraba Canadian Blood Services iriwo blood bank yetereko omusaayi nkawana tetugaba musaayi ate kati tugwagazaaki ndi Uganda batuteeka eno bwokwa accident tolakinga god blood bakuwa bagujja mu mbizi nite bagujjawo abantu nga tesugabanga ku musaayi mbuuza omusaayi bagugabirawo kati bande kujja ku street nga ab'e Kampala ogenda n'ogamba I want to donate blood musaayi weekuli wano nzino eri bwebabeeranga eri mu bulange ewa Kabaka wabeerayo blood gifting omusaayi ngendanga nembawo nange nagabanga omusaayi okutuusa we nafiirwa kazini wange ng'abuliddwa omusaayi nendekeraawo. I used to give blood a lot and my cousin was only 11 years. Nedda, my cousin was only 11 years nga omusujja ne gumukwata nga omusujja ogw'amangu ne bamutuusa mu ddwaliro ne bagamba bannange omwana yeetaaga omusaayi naye nga tetumakinga ffe omuwa nagabanga omusaayi naye wallahi bamma omwana omusaayi bamma omwana omusaayi omwana n'afa owulira omwana n'afa omanyi obulumi omuntu bw'afa nga aweddemu omusaayi omwana n'afa okuva ku olwo sigaba musaayi naye kaseera kendoza bambi nkaali katuuse n'afa 11 years, a very beautiful girl. kati kiki kyetutannayogerako bintu bingi embaga yakyabazingi omwana kumbaga yakyabazingi omwana metroni yadde akuteeki omuti nenze nkubuulire kyabazinga omwana oyo sagala kusala bigambo bagambye nti muganda wa kyabazinga nolwekyo senga abadde si muganda wa kyabazinga mbadde nenda kisala eyabadde metroni bagambye mbu sister wa kyabazinga ne wallahi okujjako nga muganda we abantu nga we kuba ffe tetumanyi olaba bini omuntu okubeera metron obeera wewaddeyo wulira omuntu okutwala ekitiibwa kyoba metron obeeranga omuntu agamba nti anaakaabya gundi amaziga nja mukaabya musaayi kati ate you cannot have a meltdown mama kunyinga kyoko okwamunyiza okukola ekintu ng'ekyo kweyahani ati sigirabe lindako wano ndabe eno we oli omwana yabadde era nze ebyannemese embaga bingi kati mukwano maze I have been driving cars for 15 years. For 15 years. Nyinza n'ogivuga nga nsumagidde. Oba reverse, oba parallel parking. Emmotoka nenjikuwa
yenkwanako kulwakulisa n'eggulu nkuwe emmotoka ogenda okwane naye ekyamazima kiri nti ekintu ekyo kati waliwo ebintu bibiri binaalabye ku mukolo ogwakyabazinga metroni okugulu gwe wansi ekyo kintu kyabadde kibi nnyo bambi because tukivumirira bannange abantu abagenda okukola emikolo abaddako olaba omukolo oyo omukyala ekintu kyeyakoze ne ku mukolo ogw'omuntu owa bulijjo an ordinary person it's unacceptable. Yeah, by the way. It's really bad. Lunaku lwa masanyu yabadde akimanyi nti buli liiso liri ku bantu abo nga kamera ziri ku bantu abo ekyokunkwata olugoye nayina neyesunguwaza yenayina yabadde abalakaki mukwano ine bametroni onayona gyoli yogera sente ez'otubanja munnange tuzikusasule kuba munnange omukazi muntu mubi nnyo ekintu kyeyakoze kibi nnyo kali ne jeno yabadde ki ekyabazinga nonente kumikufa ate ki kakati kantangazeemu awo abantu bakitutte bubi because bakulembeza obuwangwa naye nga I don't think nti jeno okukyogera yakyogedde mu ngeri entyobuula oba enafuya kati abanyankole oli kati nenda kuwa example kati olaba general oyo bwabeera nga awasa yawasa dda naye kale in case nga agenda wasa si ye muntu addiridde omukulembeze mu bigere apparently ye first son munene mu ggwanga naye kati naawe bini bwebabeera nga bakuyise ku mukolo gwe oli waddembe okuyimirira n'omugamba muhoozi nkuwadde ente 10 onoozinona ku faamu azin abahima n'abanyankole they do that a lot kati ye ayinza okubeera jukira bo abawestana naddala ddala abanyankole obwa kabaka kale ewaabwe tebakikulembeza nnyo kale ayinza okubeera nga yakikoze nga kyaweebudde obwakabaka naye nga nze muli nga bwe mmanyi cultures zaffe ezeeyo I don't think nti yakikoze mu ngeri enafu yakale yakikoze mu butamanya yakikoledde mu culture yaabwe yakikoledde mu culture yaabwe ate yakikoledde wakyamu but embaga ya kyabazinga machas mukolo gwa kabaka naye ebintu bingi nnyo ebyabaddeko nga si bya bwakabaka kati nga tetusuubira ate bantu balala kukola bintu bya buwangwa n'ennono nga kino nenda kukyogera abantu banyiige nga waliwo ebintu ebyakolebwa nga omukolo ogwa bulijjo for example Naabagereka wa Buganda yajjidde mu kiteeteeyi Naabagereka w'Ettoolo yajjidde mu ki kale tebawadde cultural value omukolo kakati ono omukopi atali na mu bwakabaka bwayimirira naye n'afollowinga suit n'akola ebintu mu ngeri etali ya byabuwangwa tomunenya nnyo tugambe ba organizer b'omukolo bano nedda saagala oba nti kubanga ba organizer omukolo gwabadde gwa Busoga Kingdom Busoga Kingdom as a kingdom yabadde n'obuvunaanyizibwa okuteekawo akatiba nti omukolo gwaffe ogw'obuwangwa n'ennono gwina kutambuzibwa bwe guti kakati kingdom yerina oteekawo amateeka agandi tetambuziza omukolo era n'ebirayiro babirayidde mu luki mu Luzungu yes naye nga ebiragiro embaga teyabadde ya nono embaga yabadde ya ddiini embaga
actually embaga teyabadde ya nnono yabadde ya nti a white wedding ontegedde oba era kyova olaba kino ekintu nenda kukyogera abantu banyiigire okujjako bannaabagereka aba Uganda muntu ki ow'obuvunaanyizibwa ow'amagezi gwewalabyamuko ogw'omukolo nenda Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Example. Bobby Wine yakola omukolo embaga teri muntu Bobby Wine by the way embaga ya Bobby Wine tekolebwangako mu Uganda ekyo kimanyi siri muwagizi we kikyotegeeza omukolo gwa Bobby Wine waliko omuntu akiikirira obuwangwa n'ennono mu kingdom eya Buganda waliko ba president waliko abagagga abatambuza economy waliko abayimbi owulira as in every category in society no omuntu owa wansi omuntu owa bulijjo omuntu omugagga omuntu ow'ebyobufuzi omuntu kwegamba everybody was represented kwogwo omukolo ate nga at that time yali muntu wa bulijjo Ssenga siri manji ogambye ng'oggyeko bannaabagereka abadde ku mukolo gwa kyabaza muntu ki owaki muntu ki aliko essira ow'amagezi ategeeza aliko essira kadaaga kadaaga automatically yabadde ayina kubeerayo pasali yabaddeyo munene Pastor Bujingo lindako Pastor oyagadde Walmart okay did you get what you wanted kikyonoonya kingambe nkubuulire oyo no mugenyi wano mu Canada neze yani mulagirire tayagala ku America kyoba omanya nti America tetuwanga ko kitiibwa wano kituufu ampisaamu amaaso oyo golaba buli kyenjogera gwange ava mu America najja natambuza naye lukwatidde dalot bagamba mulabe enguudo zammwe lukwatidde dalot Abamerika lukwatidde road mugamba what happened mama ine emmotoka nga nnungi baby ogirabe Outlander sorry gwe kakati tuddeyo abakulembeze b'amadiini baabaddeyo mubajje Bujingo nabyeko Dr. Siro ogamba mubajje ono ali okubba emaali y'abasiraamu gwoyogerako aŋŋamba mubajje mufuti wa Uganda Ramadhan mubajje ali okubba emaali ey'abasiraamu ekutte wansi ne waggulu eno wiiki namba oba nedda talina kitiibwa babadde bannakatemba b'enjawulo Fulufiga abayimbi muyimbi ki yabadde Paso yayimbye abayimbi abamu babaddeyo omuntu kikandoo ekitiibwa omulala omukolo guveeko ate okuyemu pointi eri ndi omukolo guveeko omuntu omukulu gwe twalabyeyo kwegamba eyabutikidde omukolo yabadde Fulufiga kati ekyo kyokka kikulaga
omukolo gugwaba ye omukolo ogutegerekeka full figure afuna atya kadi as a VIP. I'm sorry to say si mububi anti omukolo gwategekeddwa NRM omukolo gwategekeddwa NRM ate full figure gundi presidential advisor kati yabadde agendedde mu kiti kya mubaka wa government oba okay president advisor okay kakati mu bantu ba government bonna government yandisindisi yasindiseyo full figure wanje okay tichive munanga emukolo gate Ssenga si ogenda kumpa gundi ompadde gundi omuwaka nenetegereze omukolo nkutuvuddeko omukolo tegwabadde gwa actually omukolo tuve ku mukolo Ssenga asidi tuve ku mukolo ng'obuulirira abakyala bonna ade bavaayo okwogera ebitakwatagana ku kyabazinga mubiveeko musigale gye muli abakazi mwenna abaavuddeyo ne mwogerera kyabazinga mbu yabali amaluba bamikwano ebyo byolaba bw'otawooma kakati gwe oyo omukazi engeri gye yavaayo n'ayasama mazima yali asaana okubeera n'abagereka wa Busoga. Thank you. She didn't deserve to be a queen. Bamikwano soko bawe namba yoli omukyala akufunira omubeezi kubanga kikulu nnyo wakyogeddeko kikulu enamba y'omukyala bantu babaferedde okwo nno nja kufunira omubeezi nze soko mpe ssente ngende mu US noonye nkufunire enamba ya sumi eri gibasomera enamba ya sumi eri +1 917 eri +1 917 4952 gibateerawo mu kamera bagiwa bajja giwanje enamba yeeyo ogera ginsindikira ngibateereko kakati gwe ayagala omubeezi kwataawo ate naawe ayagala akajaani n'okutereeza ku mbeera y'ensonga y'ekisenge n'abasengasi bweba enamba yasengasi tewagikutte bw'onsindikira message ku WhatsApp ngenda kulifaalinga direct wasengasi ngenda kuwa enamba ye gye yakusomedde osobole okuba ng'omufuna enamba zetusomye ziriko plus bw'oba oli Uganda tukuba tolina nnyo ssente muli omufuna mpola bamikwano jja ku WhatsApp kusa WhatsApp kubanga abamu ate bw'oba oteekamu enamba eyo tandika ne plus kubanga ojja kukubula ku WhatsApp bw'ojja tandikira eno teekako ka plus ka 1 kikulu nnyo obeere nga okikwasaganya bane katubasiibule Ssenga asidi byonna byayogedde bigambo byange mujje munzite wagenza obubi mu musonyiwe temunsonyiwa ku lwange temunsonyiwa bali be bakaabi ne bwenfa temunkaabiranga basima ebigenza obubi bye byetusobodde mukama batukuumire bye.